fingers on somebody, buli wosonga olunwe eri omuntu, just know that these three are also asking the same question. manya nti zino esatu zibuuza kibuuzo And they are kyekimu, saying it is times 3. zibuuza ate kikubisizza As you are saying you, ng'ogamba this nti one are gwe, saying how about zino you? endala zigamba ate gwe, If it was you singa abadde on gwe that position, ng'oli mu kifo what ekyo, would you have gwe done? wandikoze ki? Go slow in accusing others. Genda mpola ng'ovunaana banno. So as a leader, Kati ng'omukulembeze be wise. beera mugezi, As offense comes, ng'okwesitala how kunajja do you respond? oyanukudde otya? You know, offense can make you a fool. Okwesitala kuyinza okufuula omusiru. How? I'm going to Kutya? show you. Ngenda kukulaga. When offense comes, Okwesitala the bwe human kujja, nature will tell you respond. embala y'omuntu ekugamba nti yanukula. Imagine someone come here Tebereza and omuntu. slap me on pulpit, Najja wano ku kituuti and I n'akuba take oluyi. offense. Ne I'm likely to sitala. slap back, right? Nange ne muddiza oluyi. But all of you say, Nammwe namwena mugamba why would she do that? lwaki yandikoze ekyo? Why would she do that? Lwaki Yes, yandikoze she has ekyo? been offended. Kituufu But she would bamunyiizizza. have done something. Naye yandibaddeko So kyakola. offense make you a fool at the end of the day. The response you will give Kati to okwesitala offense. gye bigweraku kufuula omusiru Someone engeri can choose to gy'oyanukuddemu. embarrass you Omuntu ayinza osalawo in n'akuswaza public. mu bantu. Please be wise. Bambi Don't beera respond mugezi. back. Toyanukula, tozaayo muliro. Always never do what the enemies expect you to do. Bulijjo tokolanga omulabe kyakusuubira okukola. The enemies expect you to respond back. Omulabe akusuubira okuzzaayo omuliro. Don't say, me, they have touched the wrong person. Me, I'm fire. Togamba nze bakutte ku muntu Me, I will mukyamu. show them in that department Nze nja balaga mu department that eyo. me, I can give back. Oh. Nti nze nsobola okubaddiza. Me, I can respond. Nsobola Leave okwanukula. alone those when they touch and they keep quiet. Me, I cannot. Leka be bakwatakwatako ne basirika, nze Well, sisirika. you are already becoming a fool. Kati otandise ofuuka omusiru. That's not being wise. Awo oba toli mugezi. Don't allow offense to embarrass you. Tokkiriza kwesittala kuswaza. A strongest person Omuntu asinga amaanyi is a person who is able to see, ye muntu asobola okulaba take offense, n'anyiiga and walk away n'atambula without n'ava responding. nga tayanukudde. That's being strong. Oyo ye muntu The ow'amaanyi. softer the chain is, Olujjagala gye lukoma okuba the strong olugonvu, the chain is. gye lukoma okubeera It is n'amaanyi. very soft. Lugonvu nnyo The chain, olujjagala. you can take it anywhere. You can play with it. You can do this. You can do what? It's very, very soft. Olujjagala lugonvu so odduzanyisa n'olutwala yonna But it gy'olwagala. is a chain that can carry a container. Naye olujjagala lusobola okusika It can konteyina. lift a container. Lusobola okusitula As soft konteyina. as it is, Yadde nga lugonvu it is very strong. naye ate lwa amaanyi. Your strongness and being soft. Oli w'amaanyi ng'ogonze. Hallelujah. Amen. But when you are this person, Naye bw'obeera omuntu ono untouchable, atakwatibwako, unbreakable, gwe batamenya, a potato akamonde is unbreakable. tebakamenya, I'm sorry, tekamenyeka, unbendable. tosobola kukawetamu. But if you break it, Naye ate you bw'okamenya cannot fix it. It is not that strong. tosobola kukazzaawo, si kaamaanyi ekyenkanidde awo. But you can't easily bend it the way you want. Naye tosobola kukawetaweta nga The way bw'oyagala. it seems to be strong, Engeri gye kalabikamu nti kaamaanyi, the way it's not strong. y'engeri gye kalabika nti si kaamaanyi. Glory be to God. Kitiibwa kya Mukama. Offense Okwesittala is a spirit. mwoyo, But this spirit, naye omwoyo we guno can overcome it. tusobola Some okuguvuunuka. of you would have been in far. Abamu ku mwe You would mwandibadde have wala, been very far. mwandibadde wala nnyo In different levels. mu levo ez'enjawulo, In business. mu business, In ministry. mu buweereza Hallelujah. In relationship. ne mu In nkolagana, connections. mu nkwatagana, You would have been very far. mwandibadde wala But nnyo. why have you lost relationships? Naye lwaki ofiiriddwa Why are you enkolagana ezo? not there? Lwaki toliyo eyo? Offense. Okwesittala. You get offended Weesittala and you quit. n'obivaamu. Quitters will never win. Ababivaamu tebaliwangula, Winners will never quit. kuba n'abawangula bo You tebabivaamu. easily get offended. Onyiiga And when mangu, you get offended, ate bw'onyiiga you walk away n'obivaamu, and you are losing.
ate nga And some gw'ofiirwa. have walked away from their destiny Abamu helpers. bavudde ku bayambi People b'amagenda that God baabwe. has orchestrated Abantu Katonda to bataddewo help you. You have okubayamba. walked away from them. Bw'otambudde n'ovaawo. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Ekitiibwa kya May God Mukama. free you from offense. Mukama akugye mu May you become kwesittala. free from offense. Oweesumulule okuva ku kwesittala. People in offense, they have responded, and some have ended they have ended up in hospitals, others in prisons, in jail. Abantu mu kwesittala bayanukudde mu ngeri embi ne bakomekerera malwaliro ne makomera. A child has poured water. Can you really slap a child because of water? Omwana ye buyiyi mazzi n'omukuba oli olwenkaniddeawo olw'okuyiwa amazzi. You even pour hot water on a child. N'omuyira n'amazzi agookya. Offense. Okubanga weesittadde. You beat a child as if you are beating a snake. N'okuba omwana Because of ng'alinga okuba offense. omusota. Olw'akantu akatono k'akoze. Me, I can shoot somebody, or me, I can kill. Nze nsobola okutta omuntu. As you confess it, the ng'okyogeraho enemy triggers offense. omulabe naye aleeta ebikunyiiza. And you find yourself doing something that kills somebody. Ne weesanga ng'okoze ekintu ekissa omulala. Be careful with the words you confess. Weegendereze ebintu by'oyatula Your ebigambo. confession will be your Ebyo manifestation. by'oyogera bijja kulabisibwa mu bulamu bwo. Me, I can beat somebody. Nze nsobola They can okukuba even omuntu. take me to prison. Ne I will kill bantwala mu someone. kkomera. Nja kutta omuntu Then the nze. enemy say, hey, you want to kill. Omulabe n'agamba oyagala kutta. He knows very well that you can easily be offended. Akimanyi nti onyiiga mangu. Bring something. N'abaako And kyaleeta. you get offended very well. N'onyiiga So bulungi you nnyo. can't even see this is the work of the Kati enemy. tosobola kiraba nti guno I mulimu gwa told you, mulabe. offense is like a trap. Kulaba okunyiiga katego. The enemy traps you, Omulabe akutega and you are in his hand. n'ogwa mu ngalo ze. And he used you the way you want to use you. N'akukozesa mu ngeri ye gy'ayagala. People have ended in prison Abantu bakomekeredde mu because makomera of offense. olwa kunyiiga n'okwesittala. Beating a child, pouring hot water on a child. N'okuba Because your omwana. husband went outside of the marriage N'omwokya amazzi kuba bba we and he yayenze. impregnated a woman. Yes, he did something wrong. This is very wrong. Kituufu. I condemn it with capital letters. Kituufu yafunyisizza omukazi omulala olubuto. Kikyamu nange sikiwagira. But you cannot pour hot water on a Naye child tosobola kwokya mwana because amazzi you are offended. olw'okubanga You gw'onyiize. pour hot water N'omuyira amazzi and you agookya end up in prison. n'okomekerera mu kkomera ate. Let me show him that I'm very annoyed. Kamulage Let me show him. nti In the way I say, let me show him. Awo wagambira The ati enemy is kamulage. waiting for you at the corner. Omulabe yakulinze And busy wali. telling you they can't do that to you. Aga tebasobola kukola How kintu can you allow ekituufu. this man to familiar with you Okkiriza like ty this? omusajja ono He okukumanyira has bw'ati. disrespected you. Akumazeemu And then you ekitiibwa. feel so full. N'owulira ng'obakusiriwazza With offense. nnyo. Ne weesittala. And you act. N'obaako ky'okola. Is somebody being blessed this morning? Waliwo omuntu yenna aweereddwa Is omukisa somebody being makya ga leero. helped this afternoon? Waliwo ayambibwa makya The ga spirit leero. of offense. Omwoyo A gw'okwesittala destroyer. gusaanyaawo. A destroyer. Gusaanyaawo. Don't take offense. Tokkiriza kwesittala. Don't take offense. Teweesittala. You're going to destroy somebody because of offense. Ogenda kubaako munno gw'oyonoona You're going to olw'okwesittala. destroy your destiny because of Ogenda offense. kwonoona amagenda go lwa You're going to kwesittala. destroy your marriage because of offense. Oyonoona obufumbo bwo lwa kwesittala. How about the gift God has given to you? Ate ebirabo byo Katonda byakuwadde. God has anointed you. Katonda akutaddeko amafuta. You know, this spirit does not fear any level. Omwoyo guno tegutya ddala lyonna. In pastors, it is there. Mu basumba gye guli. In leadership, top up, there is there. Mu bukulembeze waggulu eri This gye spirit guli. is everywhere. Omwoyo guno guli buli wamu. God has anointed you. Katonda Man of akuseko God, you are amafuta. so much anointed. Musajja wa Katonda ojjudde But amafuta. your worker does something small. Naye omuntu nakola ekintu kitono nnyo. You insult the person like nothing. N'ovuma omuntu bulere. And everybody's looking, I thought he's a pastor. Buli omu n'agamba mbadde manyi musumba. Pastors also abused to this extent. N'abasumba bavuma okutuuka. Pastors are not greeting one another because of offense. Abasumba tebabuuzaganya lwa They don't kwesittala. see each other. They don't sit together because of offense. Tebalabagana tebatula wamu lwa kwesittala. How can you do this to me? Ayinza atya okunkola ekintu kino? Offense is a Okwesittala. spirit and a demonic spirit. Mwoyo ate mwoyo gwa It sitaani. has destroyed families, Gwonoonya amaka, businesses, emirimu, relationships, enkolagana, a destiny killer. ate nga gutta amagenda. But you can overcome this. Naye spirit. osobola okuguvuunuka.